nnyo n'akalowoozo ka leero nga kano njagala kagende mbanda struggle mwenna buli omu waali okusookera kuba ebansobi obuteebaza abantu bakola mirimu ku social media njala okubaza mwenna abakyala n'abaami abali ku social media abatambuza information n'abakyayogera ekigambo nga mukyakiyimiriddeko mbatumiddeko nnyo abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku Twitter n'abali ku mikutu emirala mwenna batumiddeko bali kubanga mukyali ku struggle era mbaagala nnyo era mbatumidde nnyo bali kola program muve ku bigambo by'abaleebeesi kabano group erina ssente at their own disposal ez'okutambuza ku social media okusabulula information gye tufulumya kubanga teri muntu mulala asobola kuwa information nga bwe tugiwa wano so tofa iki kye bakwogeddeko gwe fulumya information ensi eri kwebaza kubanga kyolifuna mu kintu kino tojja kitegeera nga tugenze mu nsi empya kati gwe fulumya information atagirina asirike tujja kusinkana mu nsi empya olwaliro siri mulungi nnyo muyinza okundaba nga mbadde nseka ntiso bulinga ne siri mulungi nnyo ndi mukawufu mu Kongo omususa newankubadde monda ninamu kasimayira akatono tonde ndi mukawufu mu omususa kati mukalowoozo ka leero sigenda boa kigula lwigi mukalowoozo ka leero eno message obaka njala bugende mwenna eri bannankyukakyuka wonna mu nsi wooli sharinga video tambuza video eno njagala buli muntu asobola okufuna ng'afuna video eno buli muntu ayina kapesa k'abantu 10 b'osharingira saagala abantu basigalira mabega tebafunye information njagala kana akalowoozo kagende eri mwenna ba foot soldiers n'ab'enkyukakyuka mwenna mukawulize bulungi nnyo kagenda kutambula bwe kati ngenda basaba nga bwe tubadde bwe tuba tusigala nzize mbagamba nti okuva lwe twava mu kalulu revolution eno oba enkyukakyuka eno tetwagisimbira nnyo ku bannabyabufuzi kubanga omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu yageza nnyo okukiteeka ku bannabyabufuzi ne bamukola ekyajabu kati naffe situetaaga tuteeke essubi mu bannabyabufuzi bano bwe tuyita ba politicians oba ba MP no kijala osooka obbalaga nti bano bantu babawo ensimbi ne bakyuka neggwe ayagala enkyukakyuka mu Uganda gwe nannyini nsi bano bannabyabufuzi banka bwe temuli ssente tebabeeramu kanjala bagamba tomala budde ng'opostinga simanyi omuvuma omukola kino bano gaali mayembe gaggaali wegakwata obi gakyama kati bakyama mpola mpola kati njala bategeeza byonna bimula ku social media simanyi ono agenza agambye agenza Wamuhoozi project oliba ate kati njala bajjukiza oyo gomwalabi yasembyeyo ng'agenze Wamuhoozi nga amukutte mu ngalo tali omu bali abantu 10 omwenda nkyagunoonyerezako amanya gaagwo era nga mukama wabwe yalesa amaze basigaye n'adduka n'agenda mu Bungereza ejja kujja ku okusatu version egenda kujja kati saagala mubeerawo nkubagana amameme ekisokera ddala tomala budde ng'ovuma MP tomala budde ng'ovuma kansala simanyi yagenze mu NRM si yagenze mu Wamuhoozi project no kakkana gwe nannyini nsi gwe mulonzi oli agenze wannamunigi n'omuntu wagu tatutte baamulonda in fact ne family zaabwe zibavumirira okuba nti bagenze mu Wamuhoozi project oba bagenze mu NRM tebatutte kalulu k'abantu tebatutte bantu abantu basigaddewo agenze bwana akalulu akamu kaatutte okutwala omutwe gwe ngalabe wa Wamuhoozi project oba gyatutte wa Museveni kagenda kukyusa kikubunkenke Museveni bw'alina kyembuuza MP agenze omu oba bagenze katulina MP doza 58 bwe bagenda be bantu 58 tebagenda n'abantu ababalonda babasigaddewo babanoonya bunoonya abantu bala bakuteekawo nkiddamu bonna ba MP be tulina mu national platform ne banasa ne bagende Wamuhoozi oba bagenda mu NRM bali 58 ku bukadde bw'abantu 45 abaagala enkyukakyuka nkiddamu ba MP ba national platform bali 58 bonna ne bakira de bagenda nti bagenze mu MK project oba bagenze wa Museveni bagenze nga bo 58 obukadde 45 bwagala enkyukakyuka busigaddewo kati tomala budde ng'oyomba simanyi twakola losi agenze nga ye ate era nga ne famire ye munyiigidde okuba nti agenze kubera tebagenda kukona kumwagala kati mmala budde simanyi banyiigira agenze nga ye musigazizza opposition yammwe musigazizza obululu bwammwe yensonga lwaki buli gwe mugenda otuteekako omuntu agenda kuwaka full stop era ajja kutegeera bulungi temmala budde bwammwe simanyi agenze simanyi twakumanya no bano bo banoonya nsimbi mubaleke bagende ekikulu kiri nti ne banaagenda 58 be twalonda emiliyoni z'abantu ez'abalonda zisigaddewo oli agenze wannamunigi nawoomu mumuleka agende kubanga buli agende wa Museveni alinga tax ayagala nnyo abali ebodani abali munda kati gwe bakuteeka munda kiba kitegeeza anoonya bakyali bweruso temuddamu okutawana simanyi gundi agenze simanyi yatuliddemu olukwe no emiliyoni 45
ezabana Uganda zagala change kati bano ba individuals me MP agenze tomala budde na airtime yesime ngo posting asemoye muvumirira no muleka agende ekyo mukitegedde bulungi mu kalowoozo kaliro olw'ensonga nti tetugenda kulwana bantu bano Museveni ye kyayagala kyasinga okwagala kwe kuba nti ye ayagala kusigala mu buyinza ngaloza bwafuna abantu bano agenda kuba akimezezza okw'omusana no ekyo kizibu nnyo kubanga bo kye baagala kwe kula nti basuula Kyagulanyi Ssentamu naye ate ekintu ekizibu ennyo okumusula kubanga tewali ku bo yamuleeta yereeta yekka ffe tumugoberera kanjira bagamba mwenna temmala budde essaawa zino kubanga mujja kufuna shock ey'obulamu bwammwe Sime gundi agenze mbaleke bagende obukadde buli bukyaliwo obwabalonda temmala budde bwe mbaleke bagende kubanga omuntu ayagala change asigaddewo bano bali 58 tuli obukadde 45 ate time egenda tuuka nga balina okudda mu bantu abantu gye bagenda bakubira kikabadde akaloozo kaliro obudde tulina butono nnyo kubanga speed twagala gikozesa nnyo bwangu tuyitawo tugende alright kati kansulenti kamili atuuse media za Uganda zituuse njala kuyita mu bwangu nga nkyagenda mu maaso kati kansokende mukulu mwina kye mutamanyi kansokende kibabuuse federation oba feculation eya Kenzo ne banne egende gwerera nga ice cream naye waliwo ekipya kye bataddewo kye mutannalaba nabagamba dda campaign zatandika dda kati munnange njala tegeeza mwenna bannayuganda waliwo ekintu kye mutannalaba bano bagezezzaako nnyo okuteeka ssente ku media zitandika okukuba buli kintu ekigera ku media nekye kyagaanya kyovula nti baleese ono omuwala azze kweyambula ono azze kukola ki okukwata mawulire olumu diversion zigaana okukolayo kati mukulu Eddie Kenzo Musuuza byabagamba tali mu politics naye ali mu politics kubanga ali mu kukola countrywide tour ng'ategeka zi festival ategeka ebivulu omuli ebyokuyimba okuzina n'abamuwa n'ennyonyi namba eya Uganda Police oba private jet oba private chopper etandika okusikiriza naye n'abantu baagala kumanya chopper kyeki kati n'abagambye kye bali mu kukola essaawa zino bagezaako nnyo okupromotinga ono muvubuka Eddie Kenzo abe nti asobola okupulinga crowd y'abantu okwetoola Uganda yonna nga bastagingira ebivulu eby'obwerere okuba nti bagenda kukola ki bamutunuulira nnyo naye ng'ate ekigendo ekikusike kiriwo ekiti mukana akabinja k'abantu 4 abagoberera Kenzo munnange mulimu omuntu gubagala okuzimba mbu bamuleete mu 2026 ng'omuyimbi asobola ate okuba nti avuganye ne Kyagulanyi muyimbi munne kawo mentality waliwo bali mu kuzimba era n'empapula babe muzitetenkanya ku nnasi okula nti ziweraweramu bamuleete kati yeno kanto waidi tuwa gye balimu nga bazimba ekintu kyabwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala mukirwemu kati tugenze ku mukulu Mayanja Joseph Chameleone kansulenti oli bulungi muganda wange gye balako gy'otusaako engalo nazze ne exposinga tuli mulwadde media za Uganda ne zirwana nange ne zirwana abantu abasigadde obulungi I'm here to confirm that you are not sick I'm here to confirm that you are not sick wayagadde sente okuva mu government ya Museveni emitwalo 10 ejja $, era emibagikuwa nenga tuli muki tuli mulwadde one ne mutabani wo kennyini yazze ku social media namubuuza tata wadaga atatanga leo si mulwadde naye nga ali awo lyawo si mulwadde era tuli mulwadde kajjala tegeeza public etegere bulungi nnyo ekisokera ddala nze byange mbyogera kate ng'omusezi agule siyani nti ngenda kulirako bantu bange ngenda soka balaga obujulizi namwe kennyini mudde mwetegereze video then media ze Kampala n'abasasulwa okutimba Jose Chameleone okumuteeka mu mawulire mulyoke mufuneko mulina okusimba n'okubeera olw'ensonga tukoyo okubuzaabuza amawulire n'okubuzaabuza abantu kati onaku olwokuna mu ggwanga erya Canada nga Olwokutaano mu Uganda omukulu ono Mayanja yaperforminga bulungi nnyo era abasinga obungi video mwagirabye nzija mpola yaperforminga kati kyenjagala obbalaga njabaga muyige nnyo okusoma photographic interpretation ne videography bikyebera mu video mulyoke mutegeere kye tubagamba nze sirekana kiye singa mbanira ddumu video eno kangende njijje mu gallery njibazanyire deni mulabe kyenjagala musoke mwetegereze ekintu kiri kimu kyokka omwami ne bagende mulwadde era bamulongoosezza one teri no sisobola kansokenda mano genda yeyo kansokengenda wano mu gallery mbalage video eno then tulyoke tugende mu maaso kangende kubanja okugizanya obulungi njagizanya ngeri mu gallery wano ogizanya obulungi njagizanya ngeri mu gallery mugitegeere bulungi nnyo mulyoke mugifune where are my videos mulyoke mugifune bulungi nnyo wano mu gallery
Alright, mumpulize bulungi nnyo. Omwami ono yagenze okuperforminga e Canada, yabadde mu kitundu kye bayita Edmonton gya performingidde. Ku lunaku olw'okunanga mu Uganda Friday, kati njala muntu ne bulungi nnyo video eno. Engoye ze yabadde ayambadde. Yabadde performinga Edmonton, Canada. Aha, huyu alimu jacket ya black n'empale enjeru. Indako. Alimu jacket ya black n'empale enjeru. Ne t-shirt ekyayero munda. Aha. Mulinde katono nnyo wano wengendo mukwatira. Nawe njagala mukwatire walungi. Mulinde katono nnyo. Njagala mulabe dress code giyabaddemu n'ebifaada ebyafulumiddemu mu ddwaliro. Eri yaperforminze mu Canada mu kitundu bakiyita Edmonton ku Lwokuna nga Uganda Friday. Ninawe njagala okupozinga mulabe dressing code giyabaddemu engoye zeyabaddemu. Aha, mu jacket ya black. Aha, n'empale enjeru si yeyo. Okay, linda ko bulungi. Linda katono nnyo. Linda katono wano nakyenjala okupozinga mu wano mu kire bulungi nnyo. Mama mataala gali muno. Nakyenjala okubazannyira wano. Tekijja kuvaayo bulungi kubanga tekijja kuvaayo bulungi naye nga yaperforminze ali mu t-shirt ya kyenvu, jacket ya black, empale enjeru. Si bwe kiri katugenze ku video nga ali mu ddwaliro. Kino kyekifaananyi. Kino kyekifaananyi nga ava mu ddwaliro mbu akutte safari bag omuli engoye ze mu the same jacket ya black n'empale enjeru. Ja performingiddemu Edmonton. Empale gya performingiddemu Edmonton enjeru ne jacket ya black ne safari bag gyabadde nayo ku nnyonyi. Mugira bulungi nnyo. Kati sebo yoyo mulwadde. Awo sijja baluisaawo. Njagade tuyite obuyisi nnyo. Then tulyoke tugende wano. Omukulu ono yabadde Edmonton. Era nga olunaku lw'enkya agenda kubeera Toronto. Ndowooza olunaku lw'enkya ajja performing olunaku lw'enkya. Ndowooza lw'ero kiro then ffe tujja biraba enkya. Ajja kubeera Toronto Woodbine Park ku festival bagiyita Afrofest. Festival bagiyita Afrofest. Ajja kubeera Toronto Woodbine Park. Kati ndabye media ze Kampala mbusimanya avudde mu ddwaliro simanya akoze biki nemba tunulere ng'abana abasajja oba media ze Kampala zabeera oba zabaaki. Kapka video kamakanka bazengi. Uyo. Empale gya performingiddemu n'engoye ziyabaddemu ne safari bag. Kati teri muntu gwe balongoosezza kebera appendix n'ofuluma mu ddwaliro immediately bakuholdinga for hours. Olana omukazi azadde owa Sicilian tebasobola mukkiriza kufuluma ddwaliro nga bakamulongoosa. Bakuholdingayo at least 3 to 4 days. Ng'ozadde nga bakusaze busazi. Kati gwaga nti bakulongoosezza. Naye nga ate tulaga nti ku Friday Uganda ngeri Thursday Canada wabadde performinga bulungi nnyo.
kaye n'ogamba nti ate ofulumye eddwaliro bakulongoosa mu ngoye zizimu za performingiddemu olina safari baaga nnene gy'otambula nayo ku nnyonyi kuga mutufudde basiru olw'okuba bamaze okufuna ssente zo ng'oyagala kukwata media kati mutubuzaabuza toli mulwadde n'enkya ogenda kupafominga nkugambye omuntu n'aba musaza appendix ng'alina obuyinja mu lubuto ng'ava kulya piraawo bakuwayo at least 48 hours nga bakyakumonitaringa ekiwundu gye bakusazeemu kye bakusaze media nezipostinga kubanga baagala kukwata media kugiteekaawo fe tugenda kulwawo nze mbagambye buli kimu kijja kutambula nga bwe kirina okutambula kati otuvuddewo ndowooza n'oyo mumaliriza bulungi ekya Kenzo nakyo nkibagambye awo twagala tuweewo mutegedde bulungi kuba twagala tudduke bulungi nnyo. Alright, kati ngenda tandikira ku kigambo kya federalism kyenabagambyeko luli naye muntagingira omukulembeze yange Robert Kyagulanyi Ssentamu abeereko ku vidiyo eno wentuuka wakati na information emukwatako era kyovula kahanga muhanga njalo bereko Janet obereko Museveni obereko Muhoozi obereko mwagala kutta Kyagulanyi by all means information enjirina gye mwatudde dates mwabaddeko bikibe mwateeseza byonna 21 ne kasooka episode program y'Emmengo tuleke tugende mu maaso. Alright, eno message njagala egende eri abalangira n'abambejja mwenna wepona abantu abali ku social media njala obebaza nti muli babangu ffenna kuzino mulaba ensonga mu ngeri ey'enjawulo kale mwenna ndabaze ne mbagamba nti program ya Norbert Mao, Peter Mayiga, Mathasi Mpuuga Nsamba ey'okuleeta ekibooziboozi kya federalism bakiguze bannayuganda n'abaganda nga baagala okuteekawo ekkowe ery'okusobola Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okubuzaabuza abaganda ati baagala kuleeta federal system of government nakikubye ne kiyiika naye okubalaga nti nakikubye bwe namala okukola vidiyo eyo kyatandikira Mmengo in fact nga nakava ku vidiyo ne batandika ebiboozi byabwe bino wulira otunula ennaku zino mu ggwanga ebitambula biyitirivu bali Mmengo galoba baati bino bikiina ebinge nze sikkiriziganya nabagamba nti obubbi bw'amabaati buno bwatukoze ekigambo nze kiyita eye opener eggwanga lino liteekwa okumanya nti abakalomujja si baavu ali bubenzi disorganized yasobola batebenkanya ye gavumenti asobola obatenkanya ate yabatta kalamojja erina amayinja ag'omuwendo omuli granite omuli mago n'amalala abo tebabeera baavu babalimiddwa okumanya bye bakosa bya bugagga bye balina ogumu ku mulimu omunene oguli kalamojja gwa bulunzi teri muntu alina nte ekikubi abeera mwavu beetaaga bwetaazi kuteekate kutandika ganyibwa mu byabugagga byabwe era kyekimuli kasanda kasanda nfulumya kilo za gold 4 everyday okusinzira ku dola olwaleero eri mu 3.8 buli kilo ya gold ya milioni 3.8 kilo za gold 4 kitegeeza 1.5 billion shillings every day. Ekyo kyokka nga nkirinako control tandika okulaba abava mu mawanga ag'enjawulo nga bazze okulambula Kasanda. Wulira ekiboozibozi kyabwe. Kubanga abali mu gold e Kasanda bagamba ffe tuli ba illegal miners. Tuli basibi ba gold abamenya amateeka. Kati ekyo tekikunyiiza ekisinga okukunyiiza omuntu kwegamba nti practicing illegally naye mprotectingwa mineral police. Abasima gold e Kasanda bagamba nti bamusima mu bumenyi bw'amateeka abakuba bakole bulungi omulimu ogwo ye mineral police. Kilo za gold nnya buli lunaku zifuluma ne district terina road unit ennaku ezo twalungu ekirwadde ky'Ebola nga tetulina na busobozi busasula VAT. Kano kabinja k'amayiga n'empuuga n'emmawulire. Aha, kati olwamaze okuteeka ekiboozibozi kya ayogedde ku Kasanda omanyize byange entambula nabyo. In fact kansokenzanye kano no kanzanye kana ke Kasanda kennyini kabadde ayogereramu olyoka owulire. Ndoza mulengera ebiyumba ebyo ebya bbulu by'ensembeze ebyo birombe bya zaabu awo bayolezawo golodi awo bonna bonna ettaka nga bw'olirengerera z'ensozi zonna z'olengera ezo baazigobako abaganda zonna kuliko baki
awulengera kati awulengera ku buyumbayumba obwo bwensembeza obwo olengera ekkuba eryo lirengera eryo maapu lyeraga eryo ng'emakuba agagendayo eyo waliyo ebirombe bya zaabu obwo buyumba buwulengerayo bwabo be baleeta bonna bawunva banyarwanda kalimwate mukayita simanya wakatya ate kanoko ka bawunva banyarwanda era gano ge mataka g'abamuzeeyi gye boogerako ge baatwala wano mukasanda bukuya tulina okwebeereramu ennyo nange nno nkwata saagala laba mutu yenna mba mugongo nga bwolengera ekkuba eryo likirya mu kirombe eryo kula ebifaananyi si birungi kubanga mbisikawalako kati oli azze Mmengo nga boogera kifederalism ayogera ku Kasanda naye nga tamanyi kiriyo nti Abanyarwanda baatwalayo dda kati muleetedde obujulizi obuliro nti boogera folofoto byonna tebiriyo bifu awo tuvuddewo katugenze kalanga akala ke balanzi bano abayayi balooza ffe tutegeera aka federal lindako tukatandike bwe tuti because one can live and reconciliation. Lindako. Just imagine waking up in the morning and you don't have to travel miles away to Kampala to seek treatment, to compete for job opportunities and basic necessities, when everything can be provided and delivered in your nation state. This is what you call federalism, a system that creates wealth distribution and equality for all citizens, where power can be distributed equally and shared among all 16 nation states and the central government, such as Acholi, Ankole, Buganda, Bugisu, Bukedi, Bunyoro, Busoga, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Renzori, Sebei, Teso, Toro, and West Nile. Every nation state will be responsible for its own resources and their infrastructural development. This is an opportunity for each and every Ugandan to let their voices heard. Participate now in the General Assembly so we can draft a new constitution to restore the federal system of governance by registering and learning more about federalism at www.ufcc.uk. banombeesolera mbandekere wonna we bayita mba mmanyiiwo kati tutandise bakulu teri nsi egenda kubeera mu federo ng'agivunaanyizibwako yagiwamba musajja munyarwanda mugwira munyarwanda ne kagurupu ketasobola bawa federo nga bwe kibadde one abanyarwanda bano bagenze basaasaana ensi nyingi ne babagobayo mu 2005 abanyarwanda bayagala okutwala eggwanga lya Burundi era waaliyo okulya n'okukomba essuwaani baakuba omunyarwanda nakati tasobola kudda Burundi mu Tanzania babakuba ne babagobayo babasindikale bajje Uganda Kongo bali mu kulwana munyarwanda mugoba Kongo mu Central African Republic bakuba omunyarwanda bamugobayo asigazize ekifeeki bakiyita Uganda kati bwabanga omunyarwanda bamusomba okuva ku Mande mpaka ku Lwakubiri ayingira okutwala ettaka mu Western Uganda yatwala ettaka n'alimalyo banyiriro n'abatta mu Buganda ali mu kutta ali mu kuwamba amataka bagatwala mu East bagatwala ekiri mu Northern Uganda kisa kitokota si kisaanikire omunyarwanda ali mu kutwala kubanga asigaziza last destination eji gye bayita Uganda ensi esinga zonna zimugobye kyovola bakola buli kintu kyonna okulaba ng'akola ki asaanyawo kati mwe baagala federo banyumya federo teri muntu gwe bayita occupant asobola kukkiriza kuwa federo mu federal system of governance nga naye akimanyi nti is a occupant is a foreigner is a bandit it is impossible kino ekibozibozi kyasasulibwa State House nga kiri anda Mpuuga Mau Peter Mayiga okujja okubuzaabuza abantu era ne bakiteekamu sena kikubiddewo nga tekirina bakiwalinga kati okubategeeza bino nkiddamu mbagambo bwe nti teri nsi gy'osobola kuteekamu federo nga Baganda bennyini bannannyini nsi Abasoga Abanyoro Abatoolo Abanyankole bonna mu bavuwazizza mu basse
ekigoba abantu ku ttaka mu Buganda kisusse tosobola kuteekawo federal system yegendo kikola ng'akirimu akikola Munyarwanda occupant. Mu Buganda ba destroys all our cultural sites kutwandi baditulabira ebyafaayo byaffe mbw ate musaba federal. Soko obuuze abaagala federal ani aleeta Abanyarwanda obayingiza mu Uganda kubanga Munyarwanda munnaabwe ate kugamba yagenda okuwa federal blames a monkey. Tugenze maaso nkugambye Omunyarwanda nga yafuga eggwanga Uganda tasobola kuwa federal kubanga akimanyi nti eno last resort bwe bava mu Uganda tewali isi gye basobola kubeeramu. Kati gwali eyo ng'otandise okugoba agabozibozi musebe twagala federal system ovuga ani agenda ogikuwa ng'ono yennyini mugwira akimanyi nti mugwira occupant. Kati kyovola bantu ennaku zino bagoba abantu ku byapa bagoba abantu ku mataka ne babajjako ebyapa ne babatta kubanga bakimanyi nti kano kabano gurupu kajja kusanyawo n'okutta bantu. Bw'owulira omusajja omukulu omukazi omukulu nga yeeyogeza ng'eyanobakombo simanyi federal manya nti system ya Museveni gyaleese ne Mayiga okubuzaabuza bannayuganda tebiriyo. Katugenze ku kwanjula ka video katandise. We twogerera embuga za Buganda ezisinga obungi zonna zisaanyiziddwawo. Embuga za Buganda ezisinga obungi zisaanyiziddwawo. Nga n'embuga eno eya Kabaka Kigoye esangibwa Enkowe mu Wakiso yemu ku mbuga ezisaanyiziddwawo nga bano bakabano kye baagala okusookera ddala kwe kusooka okusaanyawo all cultural sites oba ebintu byaffe byonna ebisangibwamu empewo za Buganda ezikulemberwa abalangira n'abambejja okuziteeka ku ttaka guno bagukoze bulungi nnyo. Kati mu wiiki eno yekennyini bakasuula site 3 eziri kalicho nga gyengendo balaga yeya Kabaka Kigoye Enkowe mu Wakiso yiyo. Zembeera mugiraba eri mu mbuga ku ssaawa eno nze wendi tewali muntu n'omu naye nga yeeyo embeera yonna eriwo n'ebitooke byonna biyo webiri enkoko zo zaasigaddewo ze zibungeeta kujjako nina kyendawo wano simanyi kiki kiri wano nendawo obeera n'ensawo yebiki ku bintu bye bakoze ndooza mubiraba. Byonna ku nkoonakona gye bakonyekonye embuga yonna nga we mugirawo weeri. Ekyasigadde wasigaddewo nkoko zokka ndooza ze bataakutte ze ziri mu kubungiita. Eyo mbuga ya Kabaka Kigoye Enkowe mu Wakiso bagisaanyizaawo. Katugenze ku mbuga y'omusangwa Namboole eno ku biragiro bya Janet ne mutabani we Muhoozi bagisaanyizaawo batandise jjo kubanga eyakulembeddemu akabinja kano omusajja Omunyarwanda yono wano gwe bamperezaako ekifaananyi kye yagambye nti bakolera ku biragiro bya Janet ne Muhoozi nga balina kikola ku weekend nga tewaliwo ofisi yonna nzigule okuba nti basuula ebintu bya Buganda n'okusaanyaawo embuga ya Namboole. Wuuyo omusajja Omunyarwanda kati we gweyagala kuwe federal oyo gweyagala kuwe federal oyo gweyagala kuwe federal gweyagala kuwe federal Omunyarwanda nga munyimbozi ya federal wano gweyagala kuwe federal kati kanjitandikeko mugitegeere omanyi baddele banyuma ebibozibozi byabwe yiino kanji balaga embuga ya Namboole bwafaana byonna bagisaanyizaawo ewali musambwa Namboole. Tugenze mu maaso gyonna emiti bagisaanyizaawo embuga bagisudde wansi. Kubanga ye bano kabano group baagala kusaanyawo Buganda basooka kusaanyawo mbuga zonna. Yonna bagisaanyizaawo. Mayiga ne bane tekulina omwanyega. Sijja baluwisa nze ngenda bawa information. Bye bifaananyi byonna bibyo embuga yonna bagisaanyizaawo. Eye Namboole watula omusambwa Namboole muyinza ogwa omusajja byayogera tebitegereka. Ekyo ekisaawe kyawa si kye Namboole ekyo. Ekyo ekisaawe si kye Namboole obadde embuga eyo bagisaanyizaawo. Nze nkyaleeta information ngibawa. Kikyo yonna bagisaanyizaawo embuga y'omusambwa Namboole. Tugenda mu maaso.
yiyo bagisaanyizaawo yonna mu wiiki emu yonna bagisaanyizaawo babanyarwanda yiyo miti gyonna bagisaanyizaawo embuga ne bagisuula wansi buli kimu yiyo Namboole kisabo kiraba kiyo Namboole kubanga Janet Muhoozi baagalawo yiyo eri wansi mu wiiki embasaanyizaawo embuga nga 6 mu wiiki embasaanyizaawo embuga 6 bano bakabano gurupu n'otunula abasajja n'abakazi abali mu Amerika bali mu Bungereza bali mu kulya sere z'amayiga ne za Museveni basaanye Obuganda mutunula bajja kubuza tambula ng'Omuganda ng'otulaga obuwangwa bumwe nno gye buyimiridde nga tebulinawo culture site n'emu. Ezo ze zibadde ensuku. Najugendera ddala. Wali babadde babikka omusamba gwa Maama Namboole omu ku bantu bannannyini embuga bwe babadde omutiigwe watuula era wawujja mwagala Federo munyumya Federo tewali mbuga yonna yali ekooneddwa Mayiga n'agendayo tewali mbuga yali ekooneddwa Mayiga n'agendayo abanyumiza mbw ayagala ki mbw ayagala Federo bw'atambuza kati kambaddireyo ku kinyusi kya video gye nakola luli then tuleke tugende ku video entuufu president nkuwa information yo then tulyoka tugende tuyite mu bwanka tutandise bwe tuti alright bano abagala okuleta Fake Federation meeting yatulagenda kuza omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu 2023 era meeting era yatula mu State House Entebbe yatandika saa 12 za kawungezi yakoma mukago gwa kiro era ku bantu bano wambange bali mu meeting mwali mu 7 Robert Mau Peter Mayiga ne Mpuga Mathias so Mr. Mau bwenaze ne kuwa programu yammwe nga tennatuuka weetuuse olwaliro ku makya drone zange okusinzira mu kisenge kye gyowandiise ebbaluwa zikugoberedde mpaka ku State House Entebbe gyowadde ebbaluwa n'ogiwa Museveni ng'omugamba program gye watwadde tuteeseteese okukola federalism kyatuuse kityo okubanga lumbuye yagiyingiddemu era n'agikuba kitegeeza olina enkwezenge ebbaluwa ogiwandiise nene ogamba Museveni nti akole buli kimu kyonna ekisoboka banzijewo olyoke mutuukize programu zammwe Nobert Mawobe njala kugamba ekigambo kimu musajja mukulu wumuzaako engalabi sigwaso okubira mu Uganda fena tugenda givaamu emboozibozi gy'oleeta nga gwe kennyini wawaayo gurupu y'Abaganda Abaganda ba Northerners abaali balina kujjako Museveni before 2021 n'obawaayo ne babatta wumuza engalabi nze gw'olumba tojja kunsobola otherwise nja kugamba nti olinga ebyayi weerondera obyayi kikaaki buuzo nero ekikulu okulidde mu Buganda njala kugamba for the first time ngenda kuyisaamu eggaali olinga ebyayi ebikalu gwerondako byayi kibi enkuvumye ne ngambi olinga ebyayi ebikalu ebbaluwa gy'owandiisa n'ogiwandikira Museveni nti program gye twadraftinze lumbu yazirudde ku media n'agirinnyamu tetumanyi kye tugenda kukola nga lumbu yakyali ku media tetuna kye tugenda kukola mission zigenda kufa Nobert Mau nkiddamu olinga ebyayi ku lwa bannayuganda ku lwa Buganda Nobert Mau nkiddamu mirundi ebiri olinga ebyayi gwe weeronderawo byayi ki byenkugambye ojja okutegeera nti kati tukambuwa tetukavudde kwanjula ebbaluwa nagifunye ebbaluwa yatuse bulungi nnyo Museveni ku meeza era nengisoma mu byewawandiise byenkugamba kati gwadoza nti ebbaluwa tosobola giraba wagiwandiisa okuva mu makaago ng'ocomplaininga nti system federalism gye badde mu draftinze ate yali nkinze tetuuse waati kowaluka n'ebbaluwa gyewawandiise ng'ocomplaininga ku lumbi okuba nti federalism yagikubye naye ebbaluwa nagifunye ng'oyagala banzite naye nga tebannanzita gw'ogenda osooka okufa kubanga siri wakuvaawo nkyaliwo mpaka lasiti ebbaluwa nagire bulungi n'ogiwandikira Museveni nti mbalemesezza naye munnange Nobert Mau olinga ebyayi awo sigenda kulwawo era mu programu yaabwe eno gye baagala okubuzaabuza Abaganda nga babagambe nti baagala federo
era bana bavuka abasatu bafuke ba hero oba bafuka bazira mu Uganda ndi bakazisa Museveni okuba nti aleta federal ngolo ekigendera kyabwe kyakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu politically omuteke wansi ntalina kyakoledde Baganda Buganda na Uganda ntolo okuba nti Museveni abawadde federal. Abantu bana abasatu oku Robert Mao Mpuuga Mathias balina ekigendera era bali determined nnyo okukuumira Yoseliti bahaburo lutwahero mutabano wa Kalizi musiya tamuzeze ensanga bisiru mbuyinza olwokuba nti bo bafunamu omugati bavuga zimpenkoni bakola buli kimu ekisoboka okuba nti bakumira omusajja ono nga nabo baagala ebifo. Biiru eno nga mutandise okola bagitembeya egenda kujja ne mu parliament era mu parliament Mao agenda gitebolinga anasoko jikiriza agenda kubeera Mathias Mpuuga n'akabinja ke akabanyambi abali mu opposition olwo batandiko ojogerako mujja kulaba ngeyisaawo batandiko okola ki programu kyabwe ekya federal. Nenga mu kino kyonna baagala kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigo nga bo baganti wano bajja kuba mazama mima politically riside abadde abalime kati baleta ekibozibozi kyaki ekya federal kiba kitegeeza nti Mayiga Robert Mao n'Empuuga baba bawangudde Charles Peter baba bawangudde Robert Kyagulanyi Ssentamu olwokuba nti Abaganda bajja bawulisa nti balese federal bamukkirize bulungi nnyo. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga nabategeeza ko agenda tandika okulambula Buganda yonna ng'anyumya ekibozibozi era yatandikide mu mwaka guno yakagenda buvuma emirundi esatu kyonna kyabalayo n'abasajja bali eyo Katonda yakimanyi era agenda tandika otunda ekibozi kya federalism okwetoolayo Buganda bw'anaamala Buganda yetoola eggwanga lyonna ne banne nga promoting ekibozibozi kino. Ekitundu kino obana bavudde era Yoselina ajja kuddawo atandika okwogera emboozi y'emu agambe nti bannange ng'abantu gunne guni babasabye federal ngenda giba kubanga nzaani agaana nga mwagala federal kubanga bakozesa ejjinja limu okuba ebinyonyi bibiri. Ekisooka baagala kuba Kyagulanyi, ekyokubiri baagala kulemeza Museveni mbuyinza mbu afune obuganzi bukome mu Buganda ne mu Uganda yonna mbula okuba bawadde federal. Nabagambye federalism ono gibaleeta bo federal system of governance egenda kutunulanga LC6 system of governance oba federal eyebikukujju nenga si kyekigendera kyabwe n'ensonga bo basiba busi bintu byabwe kubiteekaawo. Peter Mayiga Robert Mao Mpuuga Mathias buli omu mu meeting eno gye bagambye yavaayo n'akawumbi kamu ak'okusaasaanyizaako ensimbi nga kino bagenda sasula bannabyabufuzi bagenda sasula ba bloggers bagenda sasula radio ne TV okuba nti boogera ensonga zino era nga byatandise dda n'okulabikako ku TV ne ku bikirimbaga nenze no project ndagikubiddewo sigenda gikkiriza. Era ku baana babiri oba n'abayisiza ekibozibozi kyabwe kino bajja tunulanga abazizo mu Uganda ne mu Buganda olw'ensonga bajjaga nti ekyalima bonna abadde mu Buganda ate final Empuuga ne banne bamaze okikola ki okiyisa ne faawo si ekikulu kiri nti njala bajjukiza ne Museveni omusajja omugwira tasobola kuwa muntu yenna federal okujjako okubaleka awo n'abaguumaaza federal tajja kusoboka mu Buganda kubanga teribeera. Kati tugenze ku bantu ab'omululu njala otegeeza eggwanga ne famire y'omugenzi Aponye munnange taata wammwe kojja wammwe bosi wammwe teyafudde nti yafudde accident Aponye banyize munyige mmwe abamanyi byafaayo muddeyo mutunuulire enfa y'omutabani wa yaliko vice president wa Uganda Gilbert bajja baseka mu Kenya enfa gye yafaamu yenfa gye baseemu mukulu Aponye enfa mutabanyi soka kumunyiga ne bamuteeka mu kimotoka ne bamusetinga abajasa abafa ne mutabani wa Kenya bali luddawa buuza abajasi abali mu motoka abaga nti accident yatuukawo nga n'abajasi mwe bali amujasi kigo mwalaba nga yafunye ebisago era okujja ku mutabani wa Kenya yafa. Kati Aponye bamaze mutuga ne baleka ba setting accident kubanga Aponye alina abasirikale b'emundu abamukumba babadde mu motoka eyo ne driver yalaze luddawa baba bulide features z'emmotoka bulungi nnyo naye nze sigenda genda njagadde kubikira eggwanga ligambye nti Aponye banyize mu nyigere baleka ba setting accident nga batta mutabani wa former vice president Gilbert bajja baseka bu Kenya basse Aponye ekyo tebajja babula balimba mwe n'abantu bakiga oligiro bakiga bonna mukitegeere nti Aponye basse mutte era nzita gye batta mutabani w'omugenzi Gilbert bali baseka bu Kenya gye bassemu omwami oyo naye Abanyarwanda bano bemutannategeera bulungi betugezaako bategeeza kati ate navudde ndi mubi nnyo buli muntu yenna najja ng'asinika ebinnyo tugenda kuyisaamu eggaali wano akabinja kaakabano kano mubadde temukimanyi nti ke kasinga obulogo kalina ebikolwa by'akalogo kalenzi mugenderere abantu abasinga obulogo ku kyalo konna kwoli ogenda obbagobere nga bali mu kabano gurupu balogo bazibu bagaba akatwa super mukugaba ekiwojjolo teri abakwatira nsawo
kubanga babagamba system ziri 3 ebikola bya kalogo kalenzi okugaba akatwa n'okugaba ekiwojjolo ng'enkwaso okufunako abasedduvuta abaganda abasoga abalugwala bakibonna abaagala ennyo okujja ebiwojjolo wakwatira jjiriwa ne bakuwa akatwa n'osaanawo ze mechanism 3 ze bakozesa bano bakabano group bonna ba prominent people mu Uganda abasinga obungi battiddwa ka group kano akakabano ak'abanyarwanda batuusi ababasenza babatta n'ababasikira babatta abasenda abantu ku mataka beebo abayine emmundu beebo naye nga bakyasinza okukola ebikolwa ebyakalogo kalenzi kabano group mu kuloga teri yagikwatira nsawo ne wabanga alabye kukoyo mu lujja asobola ogiroga nefa kubanga lwe kintu kye basinga okutegeera bulogo kugaba butwa kugaba kiwojjolo ng'enkwaso okukwatizaako abantu baabwe ne babateekaawo kati keka group ako kati otuvuddewo kati mwenda basajja bakulu munsonyi bwomma kati siteredde obusungu butandise okunkwata mwenda basajja bakulu abali mu Uganda nga mukimanyi bulungi nnyo muli ankuzi wasooka weebuuze Museveni ajjawa ssente era mu constitution ya Uganda ajjawo obuyinza obusobola okukwata emmotoka empya n'agikuwa empeeko n'agikuwa nga gwe tomanyi kiri mu mpenkoni eyo tuula ndokuseetulye tuloke tugende ku mboozi endala obadde okimanyi nti buli yafuna emmotoka mpenkoni emmotoka eyo service w'ogikolera erina kubeera nga wa Toyota mugala Museveni kina kibagambye n'abagambye nti ezo emmotoka ziri computerized basobola ogikwata mu software yayo nga tebagisembereddeko ne bagikyusa timing n'ekukola ekyajabu ekyo kisooka ekyokubiri mubadde mukimanyi nti emmotoka eno 24/7 baba gimonitoringa nga bakozesa GPRS Global Position System ne tracker bamanya wooli neki kye basobola okukola essaawa eyo Global Position System ye GPRS ne buno bu tracking device bakutrackingira kuwa woolaga ne wooli ekyo kimu kitina kitegeera ekirawo emmotoka ezo lwe bagikuwa esi system yayo egenda okujja nga yatemparingibwa dda ng'erimu slow killing poison ng'oluteekako esibot munnange ng'olugala endabirwamu ng'otula mu sawuna y'akatwa ng'olyoka onyookeza akatwa bakulaba okugwereranga kando naye nga gwolooza ng'ovuga motoka ya kitiibwa kati mulina kye mutamanyi mu mmotoka ezo zennyini mulimu listening bags oba listening devices ze bateeka mu mmotoka ezo emmotoka ezo bagenda ogikuwa oba oli reverand oba oli father oba oli pastor oba oli celebrities zibeera zimaze okubagingibwa kyetuyita bagging ye muntu okujja n'akuteekamu ka device nga kasobola okulikodinga amaloboozi kati buli alina emmotoka eyo kimanye nti lwovuga emmotoka eyo n'otuulamu n'oyogera ebigambo bamalabawo emmotoka muvuma mu 7 mugaa musiru mukadde talina magezi batwegulako lololo nemwogera ne politics atalina kwogerwako ye nga atudde ku mmeeza bamuweereza buweereza recording eno embuzi wajiwe emmotoka olya byeyogera n'atuula n'agamba okay ne bamuleetera endala tono wamuwa emmotoka lawulya byayogera n'awuliriza n'agamba okay muti muddowoleza kati gyera baga bakulu buli mmotoka gy'otuulamu nga Museveni yagikuwa oli father oli reverand oli archbishop oli munnabyabufuzi oli munnaki emmotoka ezo zonna zirimu listening device buli kyoyogera ng'otuddemu kyonna iso seemwayi eso bakifuna bulungi nnyo era ne baleeta obutabu ne babuteerako muzibu nga nti ono omulaba nti wamuwa emmotoka wulya byayogera ne mumuwemula ne mumuvuma ne mumujerega ne mumukola bwe muti ye ng'awulira akeera ku makyaga nti lepeesa mukole eki alinyiga atya mwenna nga bakuwa omusirikale akkuuma oli munnaddiini oli munnabyabufuzi simanyi oyina getawe kazi kuvuga maama njala kugaba omusirikale oyo gw'olina alina hotline eya Museveni alina hotline ya iso eya eso neya iso gyakuba ne bamuwa order nti oyo mumumalirize oba enteeka tegenda kubeera bweti oyo musirikale gwoga nti gwe bakuwa okukuuma one gwolooza lwaki abasinga obwo badriver nga badriver ba iso ng'ate waliwo aero trade basirikale nga temukimanyi gweroga nina driver anvuga ne bw'oyagala omugoba tebamukkiriza mugoba kubago bakuwa yooyo kati balina olukusa okukola kye baagala bwe balemeddwa ne basobola omuttiramu n'afiiramu
kati kitegere bulungi nnyo ndi Museveni takuwa mmotoka oba kuwadde senaazi kwa ogenda zirya bwere mu kitegedde bulungi nnyo so njagadde obateeka buli omwabere bulungi ng'ofune emmotoka ngo kitegedde bulungi emmotoka zonna ziri well bagged bulungi buli kyemwogeramu ne muvuma nga yazibawo abakimanyi ekituufu kivuddeko mbagambye system zonna baziteekamu slow killing poison kyovola nti buli muntu agenda sime bagenda kutikkira Museveni ng'atuma omuntu ng'amuwa ekisumuluzo n'emmotoka nga bagipaakinga wali ye ng'alaaza ne bbaasa yakkaki yabukadde 10 agamba oyo tumumaze ye tanyega nammwe amanyi mulina omululu gw'emmotoka emmotoka zaabeera nazo goloza bazijja luddawa nkubuuza waki emmotoka zikika kimu zimpa enkoni zagaba oba Mitsubishi oba Isuzu oba Prado lwaki zagaba ziri mu V8 model kubanga balina bond gye bateeka emmotoka eyo wa muganda we Toyota ibe bakola buli kimu kye baagala ne bateeka buli kimu kye baagala kati gwe bakuba ebisumuzo kwata noga Museveni ajala takwagalangako akebayita akanyebwa jja batta bamalewo awo tuvuddewo mukitegedde bulungi nnyo kati tugenze ku information entuufu eyandeese nabadde siri wakola information eno naye njagala muwulire bulungi nnyo naye kanjikola olwalo ekyo nakyo kiggwe Kansuleti Kahanga Muhanga wali Museveni wali Janet wali muhozi lago omwenge ogutali muddekende woli bulungi nnyo ntandise bwenti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2023 n'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga 2023 n'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga 2023 mu lukungana olwatuula mu refugee camp Entebbe olukungana luno lwateesa ebintu bino wammanga naye ng'ekigendera kyabyo kyakuba nti mwambudde abantu bano nga baagala kukola akatiisa mu Uganda okulaga ensi yonna nti ADF ekizizitinga oba ADF yekola ebikolo birimu meeting eno yalimu abantu bano wammanga yali Museveni kennyini mukoddomi we Muhanga Kayanja oba Muhanga Kahanga mwalimu Janet Wepo ne mutabani wa Muhoozi Kanyuga balimu abantu bana mpozi n'abantu ababiri abatasobola kutegerwa bulungi be bantu mukaaga balimu mule bateesa wano president wa njagala otule bulungi Kyagulanyi Ssentamu onjegekereza amatu bulungi nnyo owulire bulungi nnyo olwaleero kubanga nali ngambe ngenda kudda mu gw'omunaana nga nganya okuwa security naye eno nino giyisawo before it's too late mu meeting eno watu nabakikiriziganyako nti ekituufu kiri nti bomu okutemula okusalaasala litwakola mu bitundu eby'amaserekenda g'eggwanga naddala ku booda ya Uganda ne Congo byatulya ekyo bakkiriziganyiza nakyo ekyokutta ba student nga n'omuntu ayonka akimanyi mu meeting eyo eyasooka okusitula olubaalo okwogera ye kennyini Ssaabatemu Kahanga Muhanga yagamba bw'ati nti ekituufu kiri nti ekintu kye twakola ekyekasese kyabulamu enteekateeka ey'omuggundo abaana bali ku social media n'abantu abali ku ground ababawa information batu exposinga era twali tulooza nkigenda tukolera nnyo naye tekyatuyamba olw'ensonga nti kyagenda okuggwa ng'abaana b'abandi twasse baabwereere ate nga bwe tukyagala kibeere si bwe kyabadde so abaana bantu twatta baabwereere ate era tekyatukolera naye nga bwe twogerera essaawa zino twagala tuteekawo entiisa eneereetera buli muntu yenna okwewuunya Uganda kikyetuuseemu naye Kahanga Muhanga n'agamba nti tetugenda kikola mu Kampala tuyina kufuna ebitundu gye tugenda okutegeka ebibaluka bino bisobole okutta abantu abawerako era bwe tukikola kiroozesa international community n'abantu banna Uganda ku luno nti ekituufu kiri nti olwalumbiddwa abajambula ba Al-Shabaab n'aba ADF yensonga lwaki twagala okukola ekintu kino nga nabo gisimufungize ne international community etegeere nti ddala kituufu ADF gyeri bonna bakkiriziganyizza lumu basiza kyenkanyi nti ekyo kituufu nnyo twetaaga okuddamu okutega bomu wabweru w'ekibuga Kahanga Muhanga n'abagamba nti obutatega bomu kibuga lw'ensonga tukimanyi nti mulimu abantu baffe ate twagala tukola kye tuyita decoy oba akanyeebwa tubalage nti focus tugitadde mu Kampala naye nga tugenda kuba walala yensonga lwaki mula nti amagye ga UPDF poliisi n'embwa ennawunyi oba empunyirizi zeetoolozzwa mu Kampala okubuzaabuza bannenge ebigendwa byabwe si bya kuba Kampala ebigendwa byabwe
byakuba bitundu bino wammanga nga bazika ekintu kyekasese okijja mu mawulire. Abantu bemutukula nabagambi kunaku rokusatu kulokuna kulokutano mwegendereze abe Masaka Mpigi Katosi naye bwe mmenye bitundu bino basobola okukyusa ne bakuba ebitundu ebyo kitegeeza tebagenda kuba wano awo nvuddewo. Kahanga Muhanga yagambye olukiiko luno nti tuteekeddwa okukola okulaga bannayuganda nti ADF ebyaddala gyeri era yakola omulimu gw'okutta abantu ne bomu ze tugenda okusetinga. Twagala tufiirwe abantu bangi nnyo kino kikole amakulu manene nnyo. Yoseri n'abagamba tukikole naye tulina obuzibu. Ebitongole byange ebyokwerinda ebimu bijjuddemu enguzi nti information efuluma ate tetukyasobola byesiga okugjako ekitongole kimu ekya SFC n'ebisigadde byonna enguzi yabiyiga kyovula nti information efuluma mangu nga mulimu enkwezenge zifuna ensimbi okuva mu bantu abaseddekezi abagala okusuula eggwanga. Yoseri n'ayongerako n'agamba nti tuteekeddwa okukola bonnambiro ekintu ekinene okulaga public n'okulaga international community n'okutiisa bannayuganda ku kye banaalabako. Mukyala Janet Kemabazi n'agamba nti ekyo kituufu. Twetaaga okulaga ensi nti ekintu kye twogerako gye kiri tukole ekyo ekinene ekisinga tusobole okwekumira mu buyinza n'okusigaza obuyinza. Muhozi Kanyerugaba omwenge oba Muhoziraga omwenge ogutali muwadde Ddekende n'ayimuka n'agamba bw'ati n'obusuliriribwe obwo buwanvuyirivu obulinga obwa Kimbemme Essabalaavu n'agamba ati nti nze nganze Muhoziraga omwenge ogutali mu Ddekende ntensa bw'eti tulina ekizibu ekinene nnyo mu ggwanga. Ekizibu kino kitufuukidde ekizibu. Twandibadde tukola bingi nnyo naye tulina ebituli mu security, tulina ebituli mu State House, tulina ebituli mu byokwerinda. Nti omwami ono Lumbuye amawulire tuba tetunnalowooza gakola nga gafulumizza dda. Naye tugezezzaako emirundi egiwerako tuganye nti atweexposinze emirundi 3 okusinga ku bantu abalala bonna ku social media. Tugenda kukola tutya okumuggyako olw'ensonga tetuna kye tusobola kukola ng'omwami ono kwali. N'agenda mu maaso n'agamba tetumanyi ani awa Lumbuye information naye tugenda kukola tutya. Ko Janet nti ate weeruma lulimi twalonda dde omukyala wano gwe bayita Jessica kansubire nti wooli baakulonze nti bagenda kuloba alondeze Jessica agenda okulondoola sources zonna basuubira nti information wefulumire tuke ku Lumbuye mbu Jessica asobole okufuna abantu abo bayita ba morals abalinkinga information. Kati Jessica nkutumiddeko naawe olinga ebyayi ebikalu genda mu maaso ng'onoonya bampa information naye mwe kyemumamanya nti obudde mulina butono nnyo. So Jessica owakabano group naawe genda mu maaso ng'ogamba nti onoonya bawa information Lumbuye kati nkutumiddeko naawe genda mu maaso ng'obawa. Jessica ono ajja kufindinga baani abafulumya information okuva mu State House n'ebitongole ebirala by'okwerinda ne babiwa Lumbuye kubanga buli kyetuba tugenda okola kye tugenda okuzzaako omwami ono akitegeera buli lunaku era ebimu ndowooza aganye buganye bifulumya kubanga nabagamba nti ebifa mu kabano gurupu yennyini yagala okwerya ebimu nabisirikira sobola bifulumya era nga bagala kunoonya ani ampa information tukyagenda mu maaso. Janet ne mutabani wamala okwogera mukoddomi w'embuga oba kojjambu wa Muhoozi n'addamu n'asituka n'ayogera n'agamba tulina okukijjukira nti obudde tusigazizza butono ate public etulamu ebituli bingi kye tulina okukola. Tulina okumakinga sure nti tusetinga terror attack obudde bwonna okulaga public nti ebintu bigenda maaso mu Uganda byonna abavunanyizibwako be batujju abagala okuteeka obutujju mu ggwanga era tulina okukikolera amangu ng'obudde bukyali. Muhoozi oyo amaze okyogera Muhoozi n'ayimuka n'ayogera nti bammemba ffenna bali kuno njala tukkirize mu meeting eno nti nze ng'omuntu ngezezzaako okwasaganya ezimu ku nkwezenge eziri mu Nuupu zigezeeko nnyo okusuula Nuupu n'okusuula abamu abali mu ludda oluvuganya naye abantu b'enkozesa balabika tebampa kyekyo kye nabasasulira
baganye okuteeka wansi ekibiina kya National Platform n'okuteeka abamu bakyali mu opposition wansi okuba nti nfuna kyenjagala. Kubanga bano yagambye inspect the billions and billions of money zempa abantu bano ne banimba. Naye agamba which eddako mu meeting eyo ngenda ku making sure nti nsinkana omu kwabo gwentira okukozesa andeetera enkwezengeza omunuupu ambuulire ki ekiganye kubanga ssente nzimuwa naye omulimu gumulemeredde ate obudde tetulina. Ono bw'anaaba aganye okukola byenjagala ate nze kennyini nja kumufunira eddagala lye nnaaba mukolera kubanga tukooye abasajja bano batubbye ssente ng'ate omulimu guganye okubanga gutambula. Nze nammanya kye nnaamukolera. Era Muhoozi yagenze maaso n'agamba tuteekeddwa okukola buli ekyetaagisa ekitabanga nawo okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Wuliriza omukulembeze wange omulonde wali okulera okukomba essowaani. Nti olw'okuba tulinga bali mu campaign ssente zitusambulako tuzigaba eno n'eri tugezezzaako emirundi mingi nnyo okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukyalemeddwa. Tumulwanyisizza munda mu kibiina kikyaganye. Tumutaddeko force ez'enjawulo kikyaganye. Kubanga bwe tutajja omuvubuka ono kiba kitegeeza obuyinza tetubulina. Kojjaawe n'ayimuka n'agamba nti n'ekintu kino eky'okukwata abaana ba Nuupu okwetoola eggwanga lyonna kitulabisizza nnyo mu Uganda weppo n'ebweru w'eggwanga. Tugezezzaako batta okubasiba kiganye. Ekintu tulina kukola ekintu ono Kahanga Muhanga yayogera Kojja Muhoozi. Tulina okumakinga sure tujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde byonna tusobola obicontrollinga kuba tetugenda kusubirayo muntu yenna kuva mu opposition okuva mu public agenda okuddamu okuchallenginga obuyinza bwaffe oba obukulembeze bwa famire yaffe. Tulina amagye, tulina ssente, ontusobola omujjawo obudde bwonna ne tuba nga tusobola controllinga situation era tukigezeeko okikola ng'obudde bukyali. Yoseeri n'engalabye n'ayimuka n'agamba kituufu nnyo Bobi Wine kyekizibu kyaffe ate nze obudde bungenzeeko. Kyonna kye mukola mukikole mugjewo Bobi Wine tusobole okuba nti kyonna ekijja tusobola okikontrolinga kubanga tetulina muntu yina gwe tusuubira agenda tuvuganya basigadde bonna bali mu nkwawa zaffe teri agenda tuchallenginga. Ne bagamba nti ekyo bwe kiba kiganye twetaaga tukoleyo ekintu ekinene nnyo either ku munnabyabufuzi oba ku mukulembeze yenna ow'ennono. Wano we ŋŋambira Abaganda mwenna buli muntu yenna waali teeka amatu n'amaaso go ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Abasajja bandi tukola ekyajabu olw'ensonga embuga zo bazisaanyizaawo main target yaabwe yakwagala kujjawo kati abantu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka. Okumanya bano abasajja tebawena. Ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga baddamu ne batuuza meeting nga kwolwo Yoseeri yayita ebitongole byonna ebyokwerinda mu State House Nakasero omuli Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization, omuli External Security Organization, omuli SFC Special Forces Command, omuli CDF, omuli amyuka omuduumizi wa polisi ne omuduumizi wa CI oba Crime Intelligence bonna n'abayita e Nakasero. Kati kino ekyabayisa kyekyali akasatira kali mu Kampala ng'abasuubuzi bagenda kwekalakaasa. Museveni n'abuuza kiki kyetwetaagisa okuba nti tukendeeza okwekalakaasa kuno. Museveni n'ategeeza abantu mukole kyonna ekisoboka okunoonya baani abali leadinze okwekalakaasa kuno. Era Museveni n'ategeezebwa nti Kasiita ye leadinze okwekalakaasa kuno. Naye olw'okuba nti Kasiita ejjudde enkwezenge oluvannyuma baakizuulwa nti waliwo omwami omu eyali yeewomye omutwe mu bantu bano
Museveni nalagira nti buli yenna agezaako okwekalakaasa akwatibwe. Njala kubuuza mwaddamu ne mulabako okwekalakaasa kw'abasuubuzi kono ko bagenda kwekalakaasa. Mwaddamu okulaba okwekalakaasa kwa bagenda kwekalakaasa. Kwakoma luddawa. Tugenze mu maaso. Museveni n'agamba nti njagala okuva mu ofiisi ero tutudde nga mbuuza Crime Intelligence Commander ye mukulu Ddamule njala kuntegeeza ani leading alaga nti Kasiita ya leading demonstration zino. Kasiita jukira kibiina ne basindika abyokwerinda ogenda okunoonya abasajja ba Kasiita okutuka ku basajja ba Kasiita munne nga batandise okukola ki okwogeza Olufalansa. Mwe mwavu omu n'abagamba nti waliwo omwami omu gwe bayita Kabanda ya leadinga abantu bano. Museveni nalagira nti Kabanda nga nenda bugisimufungize mundeetere. Banoonya Kabanda mu Kampala ne bamukwata ne batwala Kabanda e Nakasero. N'agasimbagana ne Yoseri face to face. N'amugamba gw'oyagala okuliidinga abasuubuzi bonna mu ggwanga okwekalakaasa. Oyagala kujjako gavumenti yange. Kabanda nga bumumanyi abasinga obungi yagamba Yoseri nti sebo nze sinze ngenda okudumira abasuubuzi wabula abasuubuzi bagenda okwekalakaasa olw'emiwendo egy'omusolo egibinikiddwa ku bintu ebiva emitala w'amayanja n'ebizimbe ebitusasulwa mu nsimbi eza dola buli kimu ng'ate bagwira ensimbi ze basasula mu musolo ntonamu tebasasula musolo kati bannayuganda abasuubuzi bagenda kwekalakasa muga gwogenda okuduma bagamba sinze wabula abasuubuzi bebagenda okwekalakasa ku bo n'abagamba nze sikirina mukono naye nkubulidde ensonga lwaki bagenda kukola ki bagenda kwekalakasa. N'amugamba nti nze mba njagadde kugamba tukwekalakasa nze ndi omu naye ate nina abantu abangobedde bali mitwalo n'emitwalo one n'akibuukamu. Bw'amala okukibuukamu ndowoozera mu kimanyi kiba kigenda maaso awo ebbaasa ziyitiŋŋana. Naye njala tegeeza mwenna abasuubuza bali mu Kampala n'abantu abala mulinamu bambega bemutamanyi nga bano balipootingira ddala direct ku State House ne ku bitongole by'okwerinda mu Kampala. Bano mwe muli abantu bano. Waliwo omuyita Ntale Godfrey. Omwami oyo naye wa Kabano Group. Ntalo Godfrey wa Kabano Group. Ono muganda we yaliko ssentebe we Lwengo. Godfrey Mutabaazi. Ono Ntale Godfrey ye brother wa yaliko ssentebe yaliko ssentebe wa side ekyotera ziti kyati ekyotera Godfrey Katabazi. Ono mutowe muganda we Godfrey Ntale mumanyi bulungi mwenna abasuubuzi. Kuliko omwami era ne wa Kabano Group bamuyita Abaho ono waseemwa mwenna abasuubuzi mu mutegeere. Kuliko n'omulaba bamuyita Katongole. Be bantu abatambula ku arcade mu meeting abazitulamu okuba nti basaka information ogitwalira state n'okuba nti baba waayo. Ozamu kitegedde bulungi nnyo okuba nti ebitambula mwenna. Gwabadde yeebuuza okwekalakaasa kwa lugenda okubeera mu Kampala kwadda luddawa kweko nno gye kwabulira. Tugenze mu maaso. Awo nvuddewo katugenze ku nsonga endala. Njala kutegeeza abalangira n'abambejja basava ne bannaava mwenna abatamanyi nti Obuganda busaanawo naye ng'ate bakozesa mmwe kennyini. Omukulu ono eyagenda okulonga Ssaabasajja Kabaka naye ne yeerogeramu essaawa zino ali mu galagi mu nsi z'Abamagulumeere gwe bayita Kiwalabe Male. Njagala era Abaganda bategeere nti Obuganda buno bubadde n'amayumba mangi n'ettaka. Ne waliwo ettaka libadde teryogerwako Kiwalabe Male lye watunda ng'onootera fuluma. Mwenna mukimanyi nti Butikkiro ye nnyumba enkulu Katikkiro ina abalina Ddamula mwalina okubanga ayegeka oluba. Naye emabega wa Butikkiro ate wabeera ennyumba z'abaminisita abafugirako Kabaka. Era ennyumba zino wali ssettendekero wa Uganda Christian University nga branch Uganda Christian University. Kati ettaka lino university kubaddeko ekibangirizi emmanju waakyo nga kiweza fuuti 7.5. Kino nga omukulu ono Kiwalabe Male yakiguzizza nannyini Eagles Nest. Mwena amanyi Eagles Nest wano nno wembere ogumuzannyo gumanyi bulungi nnyo. Yakibaguzizza essente zitannategereka era Eagles Nest n'asiba ku ttaka lya Buganda ekisaakaate kinene nnyo ne kibanga n'eryo Kiwalabe Male yalese alitunze. Ndowooza ekiddako bagenda ttunda butunzi wankaaki wa Bulange buli kimu nga balese bakimaze. So Kiwalabe Male wadowooza tetusobola kutegeera. Kati maama ne taata bananyini Eagles Nest bamanyi muli basajja balokole ate muli basajja Baganda. Kiwalabe Male yabaguzizza ettaka
naye eyo nsobi nnene nnyo. Ettaka lya Buganda mugenda kukoleramu ensobi kubanga ettaka tebaliteeka ku lubbalo teritambula. Buli kintu kyonna ekya Buganda Munyarwanda agezaako kitwala, naye mbalabula muli basajja n'abakazi balokole, saagala mwereetere mitawaana muzzeeyo ettaka lya Buganda ng'obudde bukyali. Mukwate Kiwalabe Malenga nabwe kisimufungize abaddize ssente zammwe, ettaka teritundibwa. Namwe bagula ettaka ly'embuga n'abalisaanyaawo mugezeko kimu neera embuga tujja zizzaawo nga bwe zaalina okubeera. Kati naawo nvuddewo ngeze ku information endala. Mpemo dakiika emu mkyalo jano folda yange mpola mpola. Mwenna abalagira n'abambejja basaba ne banaava mu bigango gye musibuka n'empya musibuka, njagala mumanye ekigambo kino. Buli muntu yena eyenyigidde mu kutunda ettaka lya Buganda nga gwooza nti olyambi byogende, abaana boolese oba booguzizza ettaka eryo bajja kujja bakunyizibwe. Awo muguzizza ettaka oluvannyuma nga libavudde mu mikono lizzeeyo gye lirina okubeera. Mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka entabiro ya Buganda Museveni gwe yasooka ayagala okuggyawo era n'alemwa. Kati mmwe Abaganda abadde basigaddewo entabiro ya Buganda abalangira n'abambejja mugufudde mugano okutunda ettaka lino nga muluguza abasajja Abanyarwanda balitwale. Naye temukimanyi bulungi nnyo nti Obuganda bwonna buyimiriddewo ku ttaka, buyimiriddewo ku bumu. Kemunaasaanyaawo obumu mugendako mukifuye mu ng'ombe. Olw'ensonga nti buli mulangira n'okwata obuyinza n'obuwa omukopi ne wejjako obuyinza, kitegeeza obulangira bubusaanyizaawo. Ensibuko yammwe Abaganda ffenna kwe tubeesibwa kwe tuyimirira. Kasita mutandika okutunda ensibuko yammwe kitegeeza nti Abaganda abaliddewo tebagenda kusangawo byaliwo. Ani agenda obbanyumiza ebintu bino? Kino kituzzaayo. Olwaliro olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo luli mu Lusoowo luyimiriddewo lwakuba nti njogera. Amasiro ga Bassekabaka e Kasubi gayimiriddewo lwakuba nti njogera. Gano UNESCO yagateekamu mukono naye ng'ekibangirizi ekisigadde kyonna eky'ettaka lyagabanyizibwa naye nga Kabano gurupu, buli Kabano gurupu liida yatwalako percentage eyiye. Muno muli Museveni kennyini, kuliko Salimu Sale, Amama Babazi, Lwaka na Lugunda. Bano bonna bali mu Kabano gurupu naye ng'obabuuza ettaka lya Buganda balyagazaaki era anaalitunda kubanga bajja kusaanyaawo. Bo kye basooka okukola okuba tebalina buwangwa basooka kujja obwammwe ne baleeta obwabwe. Yensonga lwaki olaba nti bano abasajja baleeta nnyo abaana baabwe okweyambulira ku social media. Buli muntu yenna gw'olaba ku social media nga yeeyambula nga mwana wa buwala, mwana wa bulenzi, tobuuza wagyasibuka. Wadde Abaganda tutera okuva mu mbeera ne tusibuuka empisa, tetunnatuuka ku ssa lyeyambulira ku social media kulaga bitundu bya kyama. Kino bakikola kubanga bakimanyi nti kasita oteeka ekintu ku social media nga kya buseegu, abaaseeguka obwongo bagenda kitwala nnyo. Olw'ensonga bo kye baagala okulaba. Kati bwe tuba tutuuse mu mbeera eyo ey'okulaga ebitundu by'ekyama nga kino kyonna bakikola mu Buganda nga n'abakikola balina amanya ga Kiganda, weebuuze baafuuka ddi Abaganda era baatandika ddi? Bwe mulina kitegeerera buli muntu dda ku nnono yo okitegeere. Nga ngenda wakati wa vidiyo eno Lawrence njagala obbategeeza amazima gali nti
gwatamanyi nsibuko yo era tojja kumanya jodda. Tugezezzaako nnyo bategeeza omuzungu yaani mumutegedde. Kiri gy'oli okusigala ku sayidi gy'oyagala naye ekituufu kiri nti ensibuko yo n'entegera buwangwa n'ennono ly'ekkubo lyokka. Aneesigaliza n'osigala mu kkubo ly'abasajja abajja otusibako emboozi yaabwe ogenda ku kifuwa ng'okizza munda. Okubonaabonaako kuyimiridde ku kutegeerako. Okugaggawalako kuyimiridde ku kutegeerako. Obwavu bwo buyimiridde ku kutegeerako. Okubonaabona kw'abazzukulu n'abaana kuyimiridde ku kubonaabonaako kubanga mugaana okutegeera kye mulina okukola. Kansooke nkulukuviire ku ntono ndukuddize olulina okubeera. Mu kusookera ddala weebuuze ku jjajjawo akyaliwo. Botya bwe bakikwasaganya nga bakyalina amannya agaabwe ag'Ekiganda gokka nga tekuli linnya batize gooza lwaki bakubatiza. Bajjajjaffe bababatizanga nedda baabalulanga bwaluzi. Kubanga mu kwawula kubalabiranga omwana ensowole ne bakujja ne bakuteeka ebbali. Njala kubuuza okubatiza n'okwawula osobola obyawula? Okubatiza n'okwawula osobola obyawula? Kati mu Buganda mu buddugavu bwaffe Abaganda okwawula kwe kwalinganga okubatiza abaana mu bulujja mu famire. Kati kuno okubatiza kwe kuyingiza mu ddiini y'omuzungu gy'otamanyi ng'okolagana n'endagaano naye ng'ate kati kuno okwawula kwe kwali okubatiza okwaffe mu buwangwa. Wazaalanga omwana n'omuntu ne bamutuma amannya wabeerayo olumbe ne bagenda ne babaleeta babawulira abaana babalolanga mu nnyimbe. Kwe kwali ng'okubatiza okuyingiza mu famire mukitegedde bulungi nnyo. Okubatiza n'okwawula ebintu bino bibiri byanjawulo naye nga bino ebifaanaganira. Ekisooka okubatiza kwe kw'eddiini engule y'omuzungu. Okwawula kwe kwogera eddiini yo ey'ekiddugavu oba kuyingizanga mu kika. Era famire ezimu tewasibangayo mwana nga bakugamba tugenda mu kwawula baana. Ne bagamba singa omwana omuleeta nga siwa wano ne tuteeka akalira mu mazzi gano omwana n'azikirira no tobanja. Era abakazi abasinga obungi babinyikanga mu nsuwa ne badduka n'abaana baabwe. Nga bategedde nti no famire era kyobona nti famire ezimu tebazisiba baana. Kati wano wavanga omulimu gwa ssenga okukeberanga abaana bano ne bakebera ebigere ne bakebera engalo ne bakebera ebitundu byo byonna ebyekyama n'omubiri bagati omwana ono yafaananye gundi. Era bakubuusabuusa bagati omwana ono si wa mu lujja luno muwala nti naye bw'oba olinamu akabuusabuusa ffe mu lujja muno twalula abaana naye omwana atali waawano bwe tuteeka akalira kano mu kibbo kiri bwe tugenda omumwalulira ne katakka wansi omwana oyo ekimutuukako tobuuza nti ye ssenga. Kati omugezi yasitulanga omwana nga akimanyi nti si waawo n'alyoka abinyika mu nsuwa n'adduka emisinde. Eyo yali DNA origin eyaffe ey'abaddugavu. Ffe mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Gw'omuddugavu njala sooka okubuuza wali okyetegerezaako nti basobola okubuuza gwani nti nze kaboggoza bagatambula nga kaboggoza n'otambula baka ku bajjajja b'omunaana naye tambula nga Robert osobola okutambula nga Robert nedda. Kubanga Robert tomumanyi naye kaboggoza omumanyi. Taata wo yaani maama wo yaani jjajja wa ne gye bamuziika gyali Robert bamuziika wa nowhere to be seen kubanga bakusiba obuwongo olina okwetegereza. Awo tuvuddewo. Eddiini nga tennajja ku lukalu Africa twali tukola mulimu ki? Twali tusinza mu buwangwa n'ennono ate nga ne Katonda atuwa amaanyi ago bajjajjaffe gwe baakwererangamu. Era enkuba batwagisabanga n'etonya bwe tuba bakugisiba twagisibanga. Mukitegedde bulungi nnyo era twabanga n'amaanyi. Edda ennyo mu buvo waffe n'obuddo bajjajja baffe tebeetaganga mukuumi wa kambu simenti twetaaga wa security mundu nedda. Empewo z'ekika ezaali ensamiriro obulungi oba empongo obulungi zaakuumanga famire. Era abasajja n'abakazi bakolanga empewo zaabwe bazitereeza. Kyovula ne baga nti famire ya gundi erina omukisa okuva ku mwana asooka mpaka kubanga baatereza. Gwataterezanga mpewo zo gw'ogenda ozunga n'ogenda mu makanisa goloza lwaki batuuka mu kkanisa gy'ogenda mu kereziya bakugamba genda oleete ekibbo ky'abalongo genda oleete ensawo ya lubaale agitwala luddawa kubanga nabo bakimanyi nti ebitundu 9% abalokola bali mu ggwanga Uganda bakolera ku maanyi ag'ekiddugavu. Gwe njala kubuuza goloza lwaki pasita gye mulaga akugamba nti gundi oli woti ne woti naye ng'okimanyi kyagamba ekituufu kyogamba abaasooka bannaddiini abalala baali tebasobola bikola kubanga bano bakuŋŋaanya empewo z'abantu bonna. Imagine alinamu abantu 100 mu church
ng'abantu ebitaano yabajjako empewo zaabwe zonna n'azikuŋŋaanya n'azikolamu amaanyi ge gaalina kwasinziira okulagula gunoga nti pasita akola batakola asinziira ku maanyi gali gakuŋŋaanyiza gonna n'agezza wasinziira oga nti kakolege Sudaani olina ssengaawo gw'otaagenda kuziika oba wasobya maama wo ku kino na kino na kino oba neighbor we sayidi eri akolabwa nga that is the fact kituufu akozesa maanyi ki siga bwa Katonda akozesa maanyi gali ge bazze bakuŋŋaanya ku bantu bonna kyovola bakugamba nti nno genda oleete kubanga babaagala kusooka gakuŋŋaanya era omuntu yenna bw'agenda mu kyagi ng'aliko amaanyi ag'enjawulo pasita tamweriranya tasobola musembera mukitegedde bulungi nnyo kati wenjagala okukozesako emabega mu byafaayo ebyaffe ebyabaddugavu mukimanyi nti ffe twasooka okubeera n'engoye naddala abasajja Baganda ng'omuzungu baali beesiba bikoola oba n'obukete nga ffe Abaganda tulina olubugo era nga luva ku mutuba ani akola omutuba Katonda naye twategeera tutya nti omutuba oguvako olugoye magezi ga Katonda ge yatuwa ne tusobola okujja okuwoola omuti ogwo ne tufuna ensaamu ne tukuba ne muvaamu olugoye kati gwe olugoye bajjajjaalwo lwe baatandikirako ng'osobola oddwambala n'olugjamu ekkanzu n'olugjamu busuuti n'olugjamu ekikunta ekyebikkibwa abatamanyi kikunta yandibadde nga bedikavu babulangiri kye bayita ekikunta kati ate era bwe twafanga bazadde baffe ne bwe sinesi twafanga nakati ne bwe tufa bakozesa lubugo okukola ki okuziika era bakozesa lubugo kati gwe omuzungu najja n'akugamba nti olugoye lwa sitaani alima emiti mu nsi sitaani alima emiti mu nsi talina muti kati gwe ekikyo kye bakulaga nga sitaani ne bakuleetera ekyabwe nkujjukiza ekyo kye bakulaga nga sitaani ekyabwe ne bakikulaga nga ekya Katonda naye gwe akubuulira eddiini y'omuzungu gye yakuleetera wali omubuuzizaako obuvuuna obuddo bw'eddiini eyo era lwaki eddiini zonna gye zisibuka mu nsi z'abazungu tezisibuka mu Africa njagala ombuulireyo essiga ekkulu ery'eddiini nga likulukola wa Africa gwe mbuulira eddiini y'Abakatuliki esibuka ludda wa Roma that is Italy eddiini y'Abakatuliki esibuka Roma Italy eya Protestant esibuka Bungereza y'Abathodokisi esibuka Greece y'Abalokole esibuka mu America y'Abasiraamu esibuka Saudi Arabia nenda nezigenda mu Africa waliyo kitebe ky'eddiini njagala ombuli mu Bibiliya gye tusinziramu okwebaza Mukama Katonda bino bigenda kunyiiza abantu abamu wali wawandiikirako ebbaluwa nga bagiwandikidde abaddugavu era akanyomonyomo k'abazungu njagala ombuulireyo mu Bayibuli bateeka omuntu omukazi waali nga muwandiiseko mu Bayibuli nti mukazi lwaki amaanyi agalimu gonna ga kisajja ebbaluwa baziwandiikira b'Ekolinso baziwandiikira bantu lwaki si kaddugala gula obwongo tegeera bulungi nnyo tegeera ku gula obwongo kubanga gwe bakujja ku ndowooza ne bakuteeka ku ndowooza yaabwe kyoyagala okutegeera gwe njagala ombuulireyo lwaki mu ddiini zino bafuna enjawukana tebalwana buli omu akola branch eye n'asigala ng'ategeeza abantu nga bwagala babakuume golooza lwaki omuzungu akugamba nti buli kintu kyonna ekiddugavu abeera sitaani so si kyeru teweebuuza n'okiteeka mu bwongo ekyo ne tutukiddaawo tugenze ku nsonga endala golooza lwaki mu bwongo obwo gwe ng'omuntu ategerera omuntu omukulu lwaki ebintu byonna ebisangibwa ku lukalu Africa ebyali ebyobuwangwa nenno byatwalibwa biri mu museum z'abazungu okuli bakatonda be twali tusinza okuli buli kimu kye twali tukozesa bakitwala mu museum gye ziri e Roma e Bufaransa e Bungereza byonna gye bibabiwamba babitwala batwalirako abantu ne batwala buwangwa nennono n'ebintu bye twali tukozesa awo simba kwata mpola saagala batwala nnyo speed tuvudde waawo golooza lwaki mu bwongo obwo tusinza Katonda omu ffenna kubanga nze nkikkiriza Katonda gyali bino byonna mbyogera ne Katonda gyali lwaki ffenna tumanyi nti Katonda gyali ne lwaki omuzungu yateekamu kye bayita divide and rule kye bayita divide and rule kwe kwawulamu abantu buli omu abeere n'endowooza ey'enjawulo eddiini
zali eddiini zonna ziberawo ne buli ddiini buli lwefunamu obutakanye n'eddiini ginne waayo ng'oli akola branch ng'akola ekiwayi ekiki tebalwana ng'oli agenda abasomesa obulungi bw'ekiwayi kino n'obw'ekiwayi kino ekiri mbasiira mulimu abathunni simanyi abashiya n'abatabuliki tebalwana kati gwe lwaki omuddugavu tosooka lwebuuza lwaki bantema okunzija ku buwangwa nennono ate bandaga eddiini zange bandekesa eddiini yange ekyo sooka okyebuuze ekyo nga tokimaze golooza lwaki bwe bajja amataka bafuna ga bwereere osobola okugenda ensambya gye bawa ettaka eryowe ne bakujjanjabira ku bwereere osobola okugenda erubaga ne bakujjanjabira ku bwereere oba osobola okugenda namiro bakujjanjabira ku bwereere osobola okugenda ekibu ne bakujjanjabira ku bwereere kubanga bya misana tekisoboka golooza lwaki bakuleetera eddiini era bakutwala mu nsi zaabwe n'okuwaŋŋanguka golooza lwaki ate kati weetaaga visa ogende mu nsi zaabwe ate bakufula refugee kubanga kyebaagala tebaagala muddugavu otuleko wansi bw'onootuulako wansi n'okozesa omutwe gwe omuddugavu otegera nnyo okusinga omuzungu kankuweko kyokulabirako tuva mu nasale school nga tusoma subject ku subject mpaka ku HSC obeera ne information nyingi muntu naye nga tekuyamba omuzungu agenda kukubuuza kintu kimu oyina skills kiki ky'osobola okukola physically ojja muga nti nadde guni agenda kubuuza what can you do practically skill ki gy'olina era kyobula bakwata n'omuzungu ne bateeka ku debate ng'omuddugavu bakuteeka ku muzungu bakwata omuddugavu ne bakuteeka n'omuzungu ku debate nga muli mu general knowledge nga bakubuuza ekibuuzo ku kibuuzo ogenda kuba omuzungu buttirewo omukutte ebibuuzo kubanga ye bwe bamuzaala n'ayingira nassale bw'amala nassale n'agenda mu sort of primary awo bategeera obusobozi bwe ne baconcentratinga ku obusobozi omubazi agenda kubeera mubazi inginiya agenda kubeera inginiya so si inginiya ati asobola kusoma bwa lawyer ate simanyi asobola kusoma bwa nansi simanyi asobola kusoma simbi no kati ffe batuteekamu ekintu tusome kasasiro yenna ogenda okuva nga olina degree nga nothing you can do tulina okusooka okwezza mu buntu ne tutegeera kiki ekyatusibizza mabega ki ekitusibize mabega golooza lwaki omuzungu ebyamaguzi byasinga okutunda mu nsi yonna atunda mundu agiguzaani tulwana naani kubanga akimanyi Africa ye continent yasigazaako mineral and natural resources beetaaga mu nsi zaabwe bw'obadde okimanyi nti essimu laptop byonna byonna byebigikosa biva mu Africa n'eddagala 90% ebikola eddagala abazungu lye bakozesa liva mu Africa kati tasobola kuleka kubeera ngaoli otudde wamu yabeere ng'alina mirembe no era ajja bateekamu entalo yensonga lwaki nti emundu zina akatale mu Africa kubanga eriyo companies ezikola emundu ezo tezigenda ziguza bantu beeri bagenda ziguza mu mutandika okwekuba kubanga tebabaagala nga muyimiridde wamu kyova nti bwe mufuna enteeseganya mmwe nga mugenda kutuula wamu balina okumakinga sure bakola kibabaawula kati njala mukitegere kino ekintu mubeere bategeevu nnyo mutandika okwessaamu amagezi n'okubeera nti mulowooza ku nkola ey'okuddamu okutegeera n'obwongo bwammwe nkiddamu bulwokera ku makyasa bakatonda gyali naye mugamba akuwa okumanya n'okutegeera odde ku nnono z'abajjajjaabo toyomba na muganda wo lwa ddiini toyombanga muganda wonna lwa ddiini keeranga ku makya saba mukama katonda okubanga ye gyali yakuwa obulamu yakubeezezaawo era yakuzazisiza yakufunisiza ensimbi naye bino ebyeddiini muyumba mu ddiini nedda mugende empola eddiini temujja gitegeera kubanga abaleeta ndeete ku Africa twali tukozesa nno yaffe na buwangwa eddiini nejja era eddiini mu kujja ey'abasiraamu abasiraamu abaagireta abawalabu bajjanga babbulooka bakitunzi wakati w'omuzungu n'omuddugavu ne baleeterako eddiini ey'abasiraamu kati yono omukatuliki bwe yaleeta eddiini yaleeterako bayibuli n'aleeterako n'emmundu bw'obanga katonda okimanyi nti yali asobola okukuuma kiki ekikutambuza n'emmundu gw'omumisana mwerowooleze nnyo muzuule obuwangwa bwammwe n'ennono mujja kutegeera kubanga awa obuwangwa amaanyi ye katonda ffenna gwe tukkiririzaamu naye eddiini yeekuvuga ekuzza ku ekyo kye baagala bamanye bba abazungu yensonga lwaki bakugamba leeta gwe bibyo ate bakuwe kye bakola ki gwoza ki bakuwa bayibuli gwe bakujjako ensawo ya lubaale naye nga baali batuuzaako Charles bakozesa buwangwa nanono bwe baali baziika Queen bakozesa buwangwa nanono
Gulwachi ate tobigomnoga nowebuza bana basajja banzijjako kino ate lwaki bo bakola kino soka webuze lwaki bakikola. Goloza lwaki omuzungu agamba nti gumudugavu gwe sitaani nera tosinza lubali womwe nga wali lunaku lubayita Halloween Day lunaku lwa kusinza mizimu mu nsi yonna bazungu batunda costumes ne bambala obukokolo ne bambala olika amagumba lwe lunaku lwabwe lw'emizimu mu nsi yonna baluyita Halloween Day. Kati gwe bakusanga n'olubugo ng'oli awo oddiro najjajja muli mu kwesampi kye baga nti oyo sitaani bwebanga lunaku baluyita Halloween Day lunaku lwa kusinza mizimu mu nsi yonna ng'era omuzungu balina ne supermarket gye batunda costumes ezo kati gwe okusirwala okusingako ogenda kujja luddawa. Weetegeerere sigala mu kkubo lyo kimanye nti Katonda gyali ye nga ye mu byonna tubyogera Katonda gyali ekyo si kiwakanya naye Katonda yatulekera ensi eno twetegeerere era y'ensonga lwaki buli ekiri mu nsi yakiwa amaanyi. Katonda teyali musiru kututerawo miti. Katonda teyaliwo musiru tuterawo bajjajjaffe. Katonda teyali musiru tulekerawo mbeera yeetegeerera na kutuwa instincts. Yakuteerawo omubiri guno osobole okuba ng'owuliziganya n'omubiri gwo osobole okwerowoleza. Nakuterawo bajjajjaabo okusinga nti basobola okukuloosa n'otegeera ki ekigenda mu maaso. Abantu abasinga baloota n'akubulira kiyaloose nga kituufu nga kigenda kutuukawo ago maanyi ga Katonda ng'akozesa bajjajjaabo bakusookayo. Goza babazungu lwaki bagenda mulimbo ne batwala ebimuli n'atula n'afukamira n'ayogera ku malaalo. Mbuuza gwe Kadija ali wano. Mbuuza gwe Robert ali wano. Omuzungu akwata ebimuli n'agenda n'abiteeka ku mukono ne family bagenda ku malaalo g'omuntu waabwe. Ne bateeka ebimuli bulungi, ne baganaazaako bulungi, ne batula ne boogera ebiga. Baboogera n'ani? Ne gwe baga nti ogenda olime bijja nti oyo sitaani, oyo siriki. Mwaka lya siriki. Bogenda mbawalabu omanyi kye bakola mu semitale bazifuira n'amazzi ezo limbu biki kubanga bakimanyi nti balina okusigala mu communication n'abantu abo kati gwe bakyabagamba nti kibi. Omuntu nga toyina kitaawo toyina nnyoko toyina jjajjaawo abo baabo be bakuumiwo abakutambulirako buli wodda ne woolaga be bakuumiwo abasookerwako nga tonnagula mundu tonnafuka simanyi na SFC. Kitaawo, nnyoko, bajjajjaawo be bakuumibwo abasookerwako Katonda bayitamu okukuma kuba Katonda alina ebyokukola bingi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo kati njala kubuuza. Goloza lwaki kino kiwuliza bulungi goloza lwaki bwe mbeera mu mpeoza bwe mbeera nga butudde mu meeting z'ekika mugenze mu ngalabi bajjajjaabo abakusookayo bajja ne boogera mwe mugiyita emisimu sitaani si sitaani ago maanyi ga Katonda exercising rights ze okulaga the dead are not dead baba manyira baba we bali. Okitegedde bulungi nnyo sitabaddemu kukusiriwaza musimanyi olubugo sitaani simanyi emizimu no. Omuzungu yasinga okutegeera omuzimu kati mwe kibabuzabuzaako kikino n'abasawo abazungu gye bali babaita ba psychics bafuatera seers. Gwewule ekigambo psychic nolowooza oba mukubi wa migere no. Psychic ye musawo muganda mu luzungu oba fuatera ye musawo muganda mu luzungu. Kati bano balogera osanga omuzungu ng'asobola okulagulira mu mazzi mu kikopo ky'amazzi. Osanga omuzungu asobola okulagulira mu kikopo kya kaawa. Osanga omuzungu asobola okulagirira mu matatu gano kyanisi. Osanga omuzungu akwata ekibatu bw'ati n'akutulamu n'akulagula ng'akoseza kibatu katuyabira mu ki. Mwegendereze nnyo mudde ku buwangwa n'ennono ate mutegeere nti omuddugavu asigala muddugavu. Ne bw'oneripa ku muzungu tana kyakwagazaako. Mutegedde bulungi nnyo. Ne bw'oneripa ku muzungu tana kyakwagazaako kubanga yakimanyi nti obuwanga bwo n'ennono bukyaliyo era abugoberera kati gwe omuddugavu gwo bajjako sayansi wo. Mukitegedde bulungi nnyo. Njala mutegeere. Oli omunaabona ozunga simanyi sina mikisa dde wammwe simpazi dadde wammwe. Amu temwagala kulima bijja musimanyi sisobola kulima bijja sebo. Bali we bakuzaala banakuleba bakuzukuza. Okulima si musango n'abazungu bakikola. Bakugambye gule embuzi giteeke mu lujja si gwagenda ogirunda. Eri abagenda gireeteranga omuddo kimala ekyo. Okitegedde bagambe genda okyalire ku nnyoko wa mukyo emyaka 10 mu kyatana siddanade jiko ya sukali. Genda ogule sukali mama ontwalire olugo yayambali.
Kitaawo azuwero nayo bwatyo oba sengaawo emikisa giva wakati giva mu church. Nchiddamu, we get blessings from our parents, whether are dead or alive. We get blessings from our parents, whether are dead or they are still alive, not in a church. Which would the know? The money spent in churches, manual sulos about 24/7, you are wasting a lot of time. God doesn't have that time of listening to anyone again. Or 24/7, 7 days a week. God again the cool is again. This man is confused. Confused. Kubanga olina Bible ya kugamba nti atakole n'okulya taliengo osaba otyo kuva ku mane paka ku mando ngati kando agenda kuuliriza. Nange ne bwe mbanzi nyinzo kuleka onofu bwabo mpaka. Mfocho gendo okolo siba mu church sola mutsime overnight isime biki overnight. Moterere. Muspendinga muri makanisa musaba 24/7 isime mo kama mulunja lero. Yes, God is great. But you need to go to work. God is great. You need to check yourself. Wa wagende wachambe watufu. Okoza application wako ndo mlimna kubiri bakugobye tome kikugobeza. Oshtegede. Ofunye visa ogenda kulinya ku kisawe entebe esawo muri passport ogira bili tome kyakoleseza passport. Ofunye sale mu banka bazikubide ku mulyango wa banka tome kikubisizaako siba sente. Ogenzo oli mu America ofunye green card otuse ku final interview bakubuze ekibuzo kaluna maso ngente esalale bakugobye. Oli mu diaspora ononya refugee status bakubuze ebibuzo obanga ali kempe obasikusiya kata kulimi okudda mu kubanga oyina ekintu ekikusiba ekintu kitono nnyo. Bintu bitono nnyo si byamaanyi nnyo. Ishite bane muzugula amaso mutegere lubale ngoloza nakiga lubale mbiranga nembiro kotadde Katonda yamba yeyambye. Tojja kutuula mbusimanyo mugati guve mu bbanga gugwe mukubanga oyina Bible no way. Nchiddamu togenda kutuula ne Bible ogisikale ngera kuwe kyokulabirako. Kwata Bibuli eyo enchamande ogituuleko nga toyina kikope ky'amazzi toyina mmere ogituuleko mugati gujje. Kwata Bible encha lunaku lwa Monday otule Bible yo for 7 days 1 day nga tolidde osabe Bible yo mugati gujje oba ne kyayere tawo otudde ne renti yesasula ne bills zesasula. Musuku bwongo Bible yenyine bwati atakole n'okulya talyenga. You need to go to work, then God will bless you from there. But if you don't work, then you're not going to get blessings. Toja funa sente. Gobo yagala kutegeera kwata Bible tuula. Nga toyina firiji, toyina mmere mu firiji, toyina mazzi, kale Bible ekuletera amazzi, Bible ekuletera emmere, Bible ekusasula bills, Bible ekulera air ticket, Bible ekufunira omulimu. Yenyini joyitamu okusaba Katonda gamba nti atakole n'okulyanga talyenga era ne kigana okubeera mu mutwe gwo. Pastor nakugamba nti ekyamagero kijja sindika sente nga ye akera kuligera mu America. Agule mnakuyitako sente zowaayo. Ewa pastor gendo zo mwana liko street ojja funa mixer sente zo wayo gendo zo abana kusanyu baby zo ojja funa mixer pastor muveeko kubanga eri business yawe okitegede bulungi kati munnange sala na bamalira budde njagadde bategeeza nti buli muddugavu da ku nkondo yongo obudde bukyali okitegede bulungi da ku nkondo yongo obudde bukyali naye buli bobofuma ebogenda okwebaka saba Mukama Katonda wo lobo gendo fuluma sa Mukama Katonda wo ne bajjajja bakulembera lwalemberanga nembiro kokozeki kwotadde muzuku so wongo mwetegereze nnyo lwaki bajjajja mwe bawangala na kati bakyali wabamu abalaba afa bane batabagamba nenga bituufu webiri mulino bigoberera kati mwe basanyaawo bakabano gobi bali mu kusanyaawo mu jjo mbuga zammwe oli nasanga nga muyina ensisira kana ewagundi balogo bimwa gatolo wandi mulogo mukatolo wa mulogo nga
muddugavu ayina ensibuko ninaga nti balogo. So omuzanyo guli mu ngalo zammwe, Katonda gyali abalaba, ensi yagibakwasa mu ddembe, weetegerere, weerowoleze, ojja kumanya. Byonna bye njogedde mbivunaanyizibwako, gwabiwuliriza sivunaanyizibwa ku nfuna gy'obifunamu na ntegeera yo gy'obifunamu. Kiri gy'oli obbiri Katonda kugambidde oba okulondamu ekyo ekisobola okuyamba. Nvunaanyizibwa ku bye njogedde ne sivunaanyizibwa ku ntegeera yo na ntegeera gy'otegeera bye njogedde. I'm responsible for each and every word I utter here, but I'm not responsible the way how you perceive whatever I say here. And I'm not responsible for your understanding. So you have a right to perceive what I say, or you have a right to leave each and everything which I've said here on social media. You have that right, 100%. Mukitegedde bulungi nnyo. Era todde naku oli wa ddembe okukola ky'oyagala mu bulamu bwo naye ky'oka okimanye nti gula obwongo otegeere. Bw'ona okitegeera ojja kudda gy'olina okulaga. Bw'otaategeere gy'olina kulaga, kitegeeza buli kimu kigenda kukwonoonekera. Mumpulidde bulungi nnyo. Mukama Katonda abakuume abo kye musinga okwagala. Naye mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde, nkwegayiridde weebereremu. Gwe watugamba twebereremu. Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange weebereremu. Muhanga Kayanja wa Muhanga Kahanga, Muhoozi Janet basazeewo ti olina okuvaawo n'omuntu omunene okuteekawo ekikangabwa mu ggwanga, kubanga bakimanyi tejja kubayo muntu n'omu agenda bakyalinga, basigadde bonna bali mabega waabwe mu nsawo zaabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Manyi video eno ngikoze naddala mu Kanyomera Kasembyo eyinza okukonfusinga bannaddiini amu n'oga nti omusajja ataatulumbye eno siina gwe nnumbye. Byenjogera bivunaanyizibwako nawe omusumba sooka otule mu kameeza ko osooka weetegereze bulungi ensonga zino ojja kutegeera bye ŋŋambye. Oba tobitegedde, may God bless you, mukama gw'osinza akusaasire. Naye ebiseera ebimu bisinga akozesanga obwongo bwo olowooze ne ku nsibuko yo busibuko yo n'enkula yo gye wakula, ojja kufuna ky'olina okutegeera mu kutegeera kwakyo. Abategeevu bagenda butegeevu okutegeera ensonga zitegeera mu ntegeera z'okutegeera abo abalina okutegeera kye bagamba abantu abategeera mu lukuŋŋaana lw'abategeevu abategeeza bannaabwe nga kyenkola essaawa zino. Ndowooza otegedde bulungi munnange, ensonga ezo zitegedde. Y'ensonga lwaki tuwawulwa emitwe, kubanga buli muntu alina omutwe ogugwe ate buli muntu alina ebigambo bimuvaamu. Bw'otategeera kitegeeza ogenda kubanga osigadde oli munaku. Obugagga si nsimbi, obugagga kutegeera. Kyovulaga nti ekizimbisa omuweesi ku kkubo kulagirirwa nti amagezi muliro gakuggwako osobola ogunona ewa mulirwana, kubanga mulirwana ate kukuba nga muvumbisi wa muliro mulungi nnyo nga ye ogwo teguggwa mu kyoto, kubanga ekyoto kyalanku ng'era n'enku zekyazizza waliwo yazityabye, kubanga n'okutyaba enku kitone. Oyinza okutyaba settaala nga te settaala takuuma nku mu kyoto. Kale mwenna abavumbisi mbatumidde, nammwe abalindiridde okuvumbula amawuulu agatali gammwe ge muvumbula mbatumiddeko. Ng'era bwe mwatukolanga ku ssomero nga tukeze ku makya twetisse enjabu zaffe ne tuzisuula mu nsiko ne tulowooza nti ku ssaawa ez'amalya ag'ekyenkya kye tuyita breakfast nga tufulumye ku ssaawa 4 ogenda okudda waterese enjabu yo ng'abavumbuzi bagivumbudde dda, ffe ne bamututte n'otandika okukabatwala ng'entulege naye tuboneredde mu kusoma kuno. Mwenna mbatumiddeko abaali bavumbula amawuulu agatali gammwe, mwebale kuvumbulanga amawuulu gaffe, naye mwatuyambako okutegeera nti ababbi gye bali ndine kusoma babeerayo. Kale byebyo, kale nga bulijjo saagala baluyisa nabba malira budde, njera bategeeza nti buli muntu yogera olulimi lwo olukunyumira, kubanga olulimi yendaga nsibuko yo na butonde bwo. Buli weesiba nnyo mu lulimi olutali lwo mwana wattu oba obonaabona, kubanga ajja okutunira ng'ologera yagadiyira bw'omusiru ono yeesiba mu bitali bibye, kubanga engatto yambala ekujja mu kigere. Yensonga lwaki tukubeerako endaga kigere nti oyambala bunene bwe buti nawe oyambala bunene bwe buti, era gy'otasobola give mu girekera asobola oginaanika mu bigere bulungi nnyo. Yensonga lwaki nti abasajja b'edda batindiga ng'engendo ku bigere okugezesa buti obulamu bwe buyimiridde. Nammwe mbatumiddeko mwenna abambala enninnya okuva ku Monday back ku Friday tofuna budde buli nnya kusomako bigere mu nnyumba zammwe oba ku mayinja. Mukimanye nti omutima teguli wano w'ogulabira, omutima guli mu kigere wansi. Buli lw'otambula n'owulira akakufumita ng'ebigere bitambula bulungi lw'otegeera nti obulamu bwo bukola. So mwenna mbatumiddeko nnyo abali ku live eno. Kale ndowooza n'akulabako akatono aba akyadde mukkiriza okugenda kwange kuno. Mwenna Badawudi mbatumiddeko
ndeba mukadde ejjo byabanogejo biri mwe nawe mbatumiddeko yesawa mudde buddongo budde butuuse kale ndo kambinyike mu nsuwa nsobole okweyongerayo nga nina bugisimu fungize batumiddeko tusinkane ku lunaku lwokusatu kusaza ejja kuba 2 ez'akawungeezi mukama 13 ampeera mwena aboomera olulimi oluganda n'ennimi endala zonna olutolo olunyankolo olukiga mbatumiddeko nnyo nga temuli kuba mbituli kubanga eri bambi abalwesibamu n'okuba nti baagala oddwogera nga sirwammwe naddala abaakabano gurupu abatula ekira ne mudda mu nnimi zammwe aye ne mwefuula ndi mwagala nnyo ensi kumbe mwajja giwamba kale munnange butyo nange neeyongeddeyo mukama 13 ampeera mweraba